mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo ambuuziza ekibuuzo nti alina obuzibu bw'okusiibwa wansi. Waliwo aŋŋambye nti nsiibwa wansi. Ekizibu ekyo eky'okusiibwa wansi ebiseera ebisinga kisumbuwa nnyo abantu, ate naddala okusinga kisumbuwa nnyo abasajja. Okusiibwa ku lususu wansi oba tuziyita empataanya. Kizibu ekyo tukifuna nnyo abasajja wamu n'abakyala nabo batera okifuna, okusiibwa olususu n'oba tosaze jasinga olususu lukusiiwa. Era osobola okulaba omusajja ng'ayisizza omukono mu nsawo ng'ali mu kwetakula oba ng'anyigaanyiga entula nga wuuyo azimusiiwa. Ebiseera ebisinga bubeera buli wansi eyo, naye singa obuleeta obuwuka obwo ekisookera ddala bukyafu. Ekirala osobola okubujja ku toyireeti oba mu kinaabiro gy'onaabidde. Obuwuka obwo osobola obufuna bulungi nnyo. Ng'oyagala obulwanyisa obuwuka obwo, ngenda kuba nga nkuwa eddagala erigenda okuyamba ate nga lyangu nnyo, era ogenda kutereera togenda kuddamu kusiibwa. Gwe omusajja ambuzizza ekibuuzo kino oba asabye ku ddagala lino ligenda kuyamba, ogenda kutereera. Naye njagala nsooke nkubuulire oba nsooke mbabuulire mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti, ekizibu ekyo ng'oyagala okyetangira oleme kifuna. Ekisookera ddala gwe omwami nkusaba nnyo obeere ng'oli muyonjo wansi eyo. Beera ng'okuutayo, oba onaaba kuutayo n'ekyangwe, kuutayo n'ekyangwe, tewalina buzibu. Olina kubeera muyonjo. Ebiseera ebisinga wansi eyo watuuyana. Kati watuuyana wanguwa mangu okukolayo ekko ne likwata mabbali ne mabbali oba ne likwata ku mipiira gyennyini. Naye buli lw'onaaba ku makya nkusaba okuuteyo bulungi nnyo, weekuute bulungi nnyo buli wamu. Fuba okulaba nga weeyonja waleme kubeera wakyafu. Ebiseera ebisinga temutera kuutayo wansi eno, jasi mweyira bwizi ne munayo bunaabi mazzi nga tokozesezza kyangwe. Kati n'olwekyo nkusaba wansi gwe omwami obeere ng'okuutayo, osobole okubeera ng'olwanyisa obuwuka obwo bwe tutera okujja mu ttooyi wamu ne mu binaabiro. Ebiseera ebisinga obuwuka obwo bukwata nnyo era butukwata nnyo ffe abasajja, butusumbuwa naye ng'ate bwangu okujjanjaba singa onaaba okoze eky'obuyonjo. Kati ekirala kye nkusaba, toyambala pajama nga tekaze. Ekyo nno kikulu nnyo. Toyambala kawale ka munda nga tekakaze. Mwenna nno nammwe abakyala kibakwatako ekyo. Kibi nnyo okwambala akawale k'omunda ako nga kabisi. Birimu ebibaviirako okubeera nga mufuna obulwadde obwo obusinga obubasumbuwa wansi eyo. Kakati kye nkusaba gwe omwami eyabuuziza ekibuuzo kino, nammwe abali ku channel yaffe Kyayiti, nkusaba ofune blender. Funa blender oba ogirina, yejja okukuyamba, sijja kulimba. Blender yejja okukuyamba kuba bintu bya kukuba mu blender bye ngenda okuwa. Kati njagala ofune ekigagi. Ekigagi mukitegeera bulungi nnyo. Ekigagi ekyo oba okifunye, njagala okiwaateko akakuutako okungulu, oggyemu ebyo ebibeera mu makkati, biteeke mu blender omwo. Ofune enniimu. Funa enniimu nga 2 oba 3. Ofune n'omucungwa oba ofune ebikuta by'omucungwa. Ofune n'ebikuta by'enniimu, naye n'enniimu yennyini gifune kuba twetaaga ne juice w'enniimu oyo. Naye omucungwa gufunako bikuta by'okungulu. Suubira okitegedde kyengezako kunnyonnyola. Kati ddira ebikuta ebyo, kolokotako ak'okungulu ako, funa engeri gy'okakolokotako ak'omucungwa ak'okungulu okateeke mu blender. Okolokote n'enniimu yennyini oba funa akambe osaleesale obuntu nga butini naye bikuta by'oba osalako obisuule mu blender omwo. Kati w'omala obisuulamu, ddira juice w'enniimu munyigire mu blender omwo. Tosuulamu nsigo. Kati tandika bikubire ddala. Toteekamu mazzi gonna. Agakola ng'amazzi alina kuba juice w'enniimu, yalina okukola ng'amazzi. Ekitegedde? W'omala obikuba n'olaba nga bikubiddwa bulungi, funa akasengejja n'akakopo, obisengejja obinyigire mu kakopo. Kati bujjuisi oba ogenda okufunamu obwo oba amazzi ago g'ogenda okufunamu agayise mu kasengejja ago, funa akacupa ogateekemu, beera nago. Ekitegedde gwasiiyibwa alina obuzibu obwo. Ddira amazzi ago g'okubye, tandika okubeera ng'ogeesiiga wansi wonna bulungi, emipiira gyonna gisiige, mu mbataanya omwo mwonna siigamu, kwegamba wenna weesiige wansi eyo. Kikole ku makya, okikole n'ekawungeezi, ogenda kutereera. Eryo ddagala lyenkuwadde likolera ddala bulungi nnyo. Mu nnaku 3 togenda kuddamu kusiiyibwa. Ebintu ebyo nno bye mbagambye, n'oba ng'ova kwesala, ng'ova kwerongoosa n'akagirita, era n'obisiigako w'ova okulongoosa, era tojja kusiiyibwa, tojja kubutuka kuba birungi nnyo. Biziyiza okubutuka, okusiiyibwa,
n'oba ng'ova kwerongoosa n'akagiyita nga bwe mukitegeera, era osobola obbisiigako ng'obudde ku ky'okubeera nti osiibwa olususu wansi, naye n'oba ova kwesala waggulu eno bulungi nnyo, obeera osobola obbikozesa, biba bijja kukuyamba, tojja kusiiyibwa, tojja kubutuka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.